mpita mulangira nkuyita mumbejja omulungi wange omumbejja Bad Black ndi ku mavivi nga nkwetondera maama onsonyiwe nkwagala nnyo n'obulamu bwange bwonna okimanyi okay ndi musajja nange nina omusaayi ng'abasajja abalala nkwagaliza obufumbo bwo bulungi ndabika nze nali nnyo possessed naawe nga bw'onabira possessed n'omukazi Timo oli obaddeko mulaba bw'obitunda byonna is a love issue is a family issue yadde abamu baŋŋamba nti omukazi mufumbo omwagaza ati banange sina kye mwagaza maama Jona nkwagala nnyo n'obulamu bwange nkwetondera wonna we nkusobeza ndi ku mavivi kubanga mpa obufumbo bw'ekitiibwa bambi nsonyiwa era njagala okyogera mu lwatu ku lwa famire yo ku lw'omwami wo eno media keyogere byonna byeyogedde kubanga gwe kennyini wampa go ahead nsobole okwaprovinga point yange point kanjireke maama sagala kumalako mirembe era njagala okutegeeza Slim Daddy kino ngenda kikola ku lwa Slim Daddy Timo kino nkikola abamanya amagezi bajja kitegeera kino nkikola ku lwa Slim Daddy na bufumbo bwa mukyalo oyo sebakangako na Bad Black era njagala okutegeeza Slim Daddy nti omukyala obeera naye sibeerangako naye simusisinkananga nako sibeerangako naye yaddaogenda amazima era oba wakoze DNA ebirala tubireke mbegayiridde era oba wakoze DNA nga DNA yabadde mu ngeri entuufu nga wabaddewo Slim Daddy ng'okakasa DNA mwagikoze bulungi omwana wuwo woba togyekakasa nkwegayiridde ddayo ku DNA okakase nti omwana wuwo ebyomwana mbitadde bw'aliba wange alinnoonya kubanga nsaaliba omukyala bamuyita Namuli kutyedde ne musawo muganda abamanyi ekyabadaaza omwana oyo bw'aliba wange ajja kunnoonya era bulijjo nkikkaatiriza kati njagala okuwa maama Jona respect kubanga mwagala nnyo maama Jona wanzija mu security nompa miliyoni 10 nentandika bizinesi yange nali nfaanana bubi nga ndi musiwuufu n'okyusa obulamu bwange siina kyenneegaana buli kimu kyenkoledde siina kyenkubanja era obeera ombuuza nti omanja ki kasajja gwe siina kyenkubanja maama nkwetondera ge mwene okome wano kubanga gwe wagikumamu omuliro